Cyane kimongo tekirinaamu wadde otugezi otugamba nti nno mama wange yanzaala ali ku kyalo kuno kyova olaba nze mbadde mpiseewo na buyisi sibusiki abakawe batunula kiki nkanga kwegamba ndi kyekangu ntiisa Hainsangu nango kubasa. Ntiisa. Kwegamba nkanga ndichekango. Sansokola bamama. Eradde. Oli otya? Ndi bulungi mama. Era oli bulungi. Oli bulungi. Nyabo oli eno oli bulungi. Ndowooza ffenna tuli bulungi. Ate mwabamala munnange. Mwazimba golofa mwamala. Temuyina kye mweguya ku nsi ate mwabagagga abagagga wala babinojjo befeekeera muyina be mweguya muli eno mutudde mukajjadde temuyina gazungira mu banaku kutunoonya fe abeeguya abanaku katubanoonye tubanoonyezza etubanoonyezza tuzze mama lwaki oyogera bw'oti oyagala njogere ntya ku kyalo kuno kwoli kwembeera naye wasalawo n'ogamba nti togenda kujja waka kutula nyabo goli eno okajjadde mu magolofa kajjala mama mbadde wangoba nakola ki kenyini mama gwe wangoba funyanne emimwa ng'ayita ana gwe mba nakugoba nekitegeeza ki tosobola kubaamu magezi bwongo kukwata kkubo kujja kwetonda tosobola kwegamba gwe ozaalanze wanzaalukuka wanzaalukuka tosobola kujja kunneetondera sikyalina makulu gy'oli tondabawo yennyabo kale katukitwale nti wammamulukuka sikyali nnyoko mama mbadde mmanyozze kundabako nga nkulabako ki kyekikulu kale banange n'okitunuulira kyonna nga annange ate gwe munnange eyamala mama toyogera bwotyo esiriwaza soogera bwe nti oyagala njogere ki kale neevuddemu nzize nkukyalidde kikye wampadde wano kikopo ky'amazzi kikopo kya caayi oba kasooda tokimanyi nti obulamu bwange bukolera ku sooda yaate onompaaki nanduutu muno mulimu ki mukyompa ggwe weesigalize bintu byo beera mu bugagga bwo lwakuba maama otuukidde mu kuyomba naye nga mbadde nasuzizaamu omummonde ogambye ki nasuzizaamu omummonde nanduutu oyagala kuyiga kumanyira nanduutu oyagala kuyiga kumanyira oyagala kumanyira ondebye nga ndi kirasi za mimonde maama emimonde njiri ewange njirire ku bugenyi oli musiru toli mu kadoola wanjiri kyati sikutegeera ate tontegeera otya ebintu bye twakkanya wano ka bulungi ate ng'omala ng'onneefuulira nakwefuulidde ntya likyati n'otandika obigamba wano Nalukenge yagambye atya mbo simanyi nabula katono n'okufukaamirira wali osazeewo ogende ate nenjija nga nkugamba naye togenda nze nakufukaamirira wabula Richard nze kankubuulire kino ako kakazi ko oba tonnaba kukamanya kampayiriza sikusooka ompulirize olaba kakazi ko Nalukenge asala ebigambo nze sirina na kimu kye naagambye ku Nalukenge bino takuwaayiriza atampayiriza wabaddeyo ng'abiŋŋamba ebimu bye yayogedde ddala twabyogera bituufu biki nze nga mbigamba Nalukenge mbu nakugambye ogenda kufukamya nze Nalukenge neesonyiwe ekisooka twakkaanya nti omusajja omuleke osigale ofune ekyokukola neŋŋamba nja tetenkanya Nalukenge wange twogere naye tewanninze nakwogera naye kati yakugambye nti muzeeyi namuddidde yaŋŋambye kimu nga bwe wayagala simanyi bwe najja nkwegayirire mbula ofukamira togenda
Richard leka ate kuwuliriza nnyo mukazi w'osusseewo. Nze Nalukenge sina na kimu kye namugambye. Nalukenge tanneetaaga. Ekyo naawe okimanyi. Alina okufuba okulaba ng'afumbafumba byonna byalowooza. Abikugambe era onkyawe. Sinaba mmwewaanirako Richard leka naawe kubeera nnyo ku sayidi ya Nalukenge. Ebimu bannange binsobera naye ndabira ddala nga mumazeeko emirembe. Ana Richard olabika onkoye bukoyi naawe kati. Nze nange kakaziko kammazeeko emirembe. Kati buyo katandise kumpaayiriza. Nandutu kale ikubulireko kiwansala amagenda n'amadda nejjusa n'olunaku gwe wayingira mu ndaya. Nejjusa olunaku lwe bisabibwa nnuma n'enzaala ggwe ekimenke. Oli awo osinika businisimanyi. Kale singa nazaalamu epaapaali abalalu ne beeriira. Ye kankubuuza. Wana awantu w'oli kiki bwena ng'olabika bubi. Ndowooza obirabye nti maama kintu kya mugaso. Wali otunula bw'otyo. Owulirirawo emirembe wa? Kale maama era wano njagalawo. Enviiri zimulingeza abalugwala b'e Sudaani gye naasiba obuswayiri. Ewange wali obisiba. Bw'omala ng'ompita omunaku. Mbuninawo emimmonde. Daba enviiri. Nandutu beera mugezi. Bw'oba toyina mirembe yogera omusajja nkufunira omusajja omulala. Okana akasajja kano kakuwa emirembe gwo. Maama nkaagala. Okaagala? Kituufu kalonda. Naye Nandutu eddogo osobola okuliwakanya. Osobola okuliwakanya tusobola okukola eddagala nerijjawo eddogo eryo. N'obeerako mu nnyumba ez'akalina. N'osulako n'otulako mu mmotoka ez'ebbeeyi. N'onyirirako laba enviiri zikulinga ez'Abasudani. Nakolera ku mbaga ey'ekitiibwa si ey'amukene. Naye oli awo osinika amannyombo akasajja nkaagala. Kati eryo si ddogo eryo. Si ddogo. Maama nsula mu nnyumba sisula bweru. Tolina magezi. Nze nkubuulire buli kimu wadde nina ebizibu bingi ebinsumbuwa. Naye nandyerekereza. Ndi mu kunoonyeza lolata musajja. Naye nandisoose n'embiyimiriza n'ensooka nnoonyeza ggwe. Siraba nsonga lwaki weesiba ku kantu akatalina makulu. Maama lolata yafunye omusajja. Sirikira muli ebinnyo. Ndi ku nsongayo. Ndi ku ya lolata. Wano njogera zizo. Kkiriza nkufunira omusajja oddeko mu bulamu obweyagaza. Eddogo ly'akasajja lifulule tulikole lifuluke. Maama nagenda naye. Ewa. Gy'onomba onfunidde. Omusajja nkufunire? Ngenda ne kapiito. Manyoko. Osiri wala. Nani? Omutwala. Omuyita mutabani. Nze saagala otandike kunneesiriwalizaako. Saagala bya kunneesiriwalizaako omusirusiru wange. Maama yanamulabirira. Sirikira muli ebinnyo. Nabadde manya ensonga zaabwe ate wazitaddemu ne maama. Nedda maama azze buzi. Tabimanyi. Ajjidde emirembe. Maama tusanyuse okulaba. Tusanyukidde ddala. Tusanyuse okulaba myabo. Kale. Agafeeyo. Tombuuza binkooya. Eradde nnyabo? Eradde. Oli otya? Bulungi nnyabo. Siryokya nno nnyabo. Kaakati Nandutu akasoda kano genda otusaavinga. Nekeeki eno naye tusaavinge. Yanguwa. Naffe tuli wano mbeera wano ne muwalawo. Ate wampa omwana bambi amanyi okufumba. Nja kukuba kapiito. Kale ebyo tubireke. Nakufunidde omulimu. Wanfunidde omulimu? Nakufuniddeyo omulimu. Namukwano gwange eyo yatandiseewo ka restaurant. Yatandiseewo ka restaurant. Wanfunidde omulimu? Nakufunidde omulimu. Njagala ogira okola nga bwenjiya akasente nga naye bw'okola
wenna kakwasa nkakuwuga tegatto otandike bye waŋŋamba. Awo nno Richard okikoze bembanga ddala omulimu ogwo gujja mu ngundi yange. Si mubi. Nina mukwano gwange yatandiseewo ka restaurant. Yatandiseewo ka restaurant kalungi nno kalabika bulungi kati nayogeddeko naye nga njagala akuweemu omulimu obe ng'omuyambako mu kusaavinga mukola ki bwe bityo. Mukola ki? Kusaavinga abantu kubawerokaminga. Nze muva Bulaaya nzire mu kubuuza abakasoma nti munaalya ki owayo ogenda kulya ki biti nze nanzena. Richard naawe leka ate kunku sisobola nawe kukola mirimu egyo kirabika onkooye bukooyi. Nze nzire mu restaurant mpite bakasitoma kubabuuza onoolya ki nze nanzena. Ekyo nedda ssebo. Nze lwaki tukikola? Nawe tombu olwo gwe mulimu gw'olabye nga gwe gunsaana. Nno ka restaurant kalungi ate n'akasente agaba kasente. Richard kino nkikubuulira noonya omulimu gw'olaba nti gujja munzi so tonsuubira nze genda mu restaurant mbu ngenda kusaavinga. Richard oba agaba ssente mmeka oba agaba ssente mmeka Nalukenge naye asiiba wano lwaki totwalayo mukazi wo n'agukola? Nalukenge namugaana okukola. Kati baba wamugaana noonya omulala nze sijja gukola. Mwanyinaze okimanyi nti agaba emitwalo 3. Bulira bwanyumya 3 nze nzire mu kugamba abakasa owaayi onoolya ogenda kulya mmere kibiki nze namuva Bulaaya. Richard bw'obanga wankoowa mbuulira nze nkuviire tambule ngende. Si byakukoowa naye tulina okubanga naawe weeyamba kati bwe biba biganye kati gwe nonoonya ekyokukola. Yagunoonya mpa obudde so tojja genda ng'onoonyeza buli mulimu bw'olabye olwokubanga. Ate n'ekirala Nalukenge yaŋŋambye akuba byosaabikkiriza bulungi nalabye nga zira Kampala n'azammwe mbu olunaku umeketa kiro y'ebinyoobwa namba. Kiki? Nebane Richard ndowooza olaba Nalukenge. Nange ekyo sikikkiriza era ne mmanyi empala n'azammwe. Nze n'ebinyeebwa sibigenda nnyo simanyi. Nebane Nalukenge ekira asobola ogirya Nalukenge kuba buli waatuula yabeera mu kulya binyeebwa naye nze golaba Richard sirifani wa kinyeebwa n'akamu. Yabiŋŋambye naye ebyo saabitutte nga kikulu era byampisa ku mutwe bwe biti. Nategedde ebyo byammwe empala n'azammwe. Kasa naye wakirabye yoyo Nalukenge naye sirina kyakumukolera ayogera byonna ajja bimalayo. Kimanye nze sikwagala nga kati sikwagala tomanyiira. Obusungu nga nanduuti ogenda tugabda kale tani munange nno maama onootusonyiwa obutajja kukulabako engeri gye watujja ewuwo nejjambiya eyokeze lekeraawo akukamala kati teeka mu ddala tonseera nanduuti nze nguze tonseera awo mpola maama nti bwali. Kale kati awo gabula ekintu maama mugyebaliko munnange. Nanduutu nkeeki eyo ogenda kusalamu emiwunyi ebiri kati buli omumonde gwe naliddeko ekiro weeguli bw'oba owa maama keeki yaffe babiri kinaalabika kitya yaguzi. Maama nyaka byonna abisiza mpakyo. Alabika enjala ebadde emuluma. Saagala kummanyiira bwe tosirika manyi nze saagala bintu byakumpisaamu maaso buno babugabana
babugabana asiri wala naye enkola eyaffe wano nyabo nandu twamalamu okuzoota bwenja kuku bwaba tutakusirikako n'endyo bakukyokula naawe Mama, kale tatuweka nanduutu mwebale kugula kasoda temwafumbye kyamisana waliwo omumondo ogwasigadde gwajjo mawolu muli amawolu gamu ebyo byenkugamba nanduutu byebyo byenkugamba oli awo obutika butisi matama toliimu kategeera olaba mutuuka okugabana kasoda ak'olukumi ne kakeeka ak'ebitaano naye obwongo bwo tebutegeera nanduutu nze ngenze maze okubalabako njagala weebake kyabugazi olowooze ku bigambo byenva okugamba omutwe gwo gukozese gulowooze ku bigambo byenva okugamba okiwulira bw'omala obbirowoozaako ewaka mbaayo bwe mba siri kuwaka kumanda omanyiiwo kubuulidde ebyange kozesa omutwe gwo guddemu ku magezi maama weebale kujja tulabako sirikira mulyambanyi